Ngazanya asinga n'abazanyi bonna abaaliwo. Azanya ebizannyo okuva azanya baby, n'azanya omusajja omukulu, n'azanya omukadde, n'azanya jjajjaawe gwe basiba naye, n'azanya omuntu gwe omuto. Ladies and gentlemen, I respect this lady, I respect this woman. Ye mukyale yatuusiza music okuva ku top. Abakazi bonna baali bayimba ekintu ekyo, akuba raga, akuba backsraga, akuba biki. Ladies and gentlemen, Ndeketi, without wasting time, allow me to introduce to you Mary Basa. MBM! Music! Shaka! Mama! Everything! Oh! Mama! Yango tubuli. Yango wano mama. MBM eri wano end of year party kubanga MBM eyo nga nakatandika okusalawo olugendo lw'okuyimba nga nakava mu Cream Production obe wa Derrick nasalawo okutandika ekintu kyange naye okuva lwe natandika brand mumbeereddewo era buli wanzigwamu amaanyi ne ngamba no sinafuna manager oba sina manager ntekamu ssente oba kikambiko wenkole ebyange kasita n'ebirala bifuna MBM ogendo labega maama tukwetaaga Kawesi Michael nga maama nasaba ki ku radio you know abaana bange baga maama yimba so MBM end of year party it means mukama atusaasidde ne tumalako omwaka we believe tugenda gumalako tuyina so bannange lwaki tugiyise end of year party kubanga si kinene nnyo olw'embeera gye tulimu ate nze ndi muntu alabirwako oba role model sobola kola kintu kisasamaza ng'ate tuli mu mbeera bweti but whatever it is end of year party yaffe tulyoke era tunyumirwa nkikoze because MBM is my family sisobola kumalako mwaka nga sibalabyeko kubanga buli omu abeera gyali n'akasuka essasi mwene mugamba batanga wakabi banange sirinzeka ndi wakabi kubanga mukama atudde munze wakabi ate ndi wakabi kubanga MBM yakabi MBM mwebali nnyo mwebali ddala ate nina obugambo bubiri obusembayo bagamba olina abantu bangi ewakaawo olina charity we wasalawo n'ogamba kambere n'abantu bano kiki njagala nnyo abantu nga nze ndi mukyala eyazaalibwa n'enviirwako bakadde bange yeah kati bazadde my mom died when I was 3 years my tata died when I was 7 years kati nze nkuze ne jjajja wange nkulidde mu mbeera yammwe bantu bensanze Kampala kunyamba kati lockdown we yatuuka I was like bano abaana abatalina we babeera mirimu giweddewo mbakole ntya ne ngamba no kyonna kyekiri oba tunaali akawunga bantu bange mujje tubeerewo nange nalyako ku muceere gwo of course so nebaza Katonda yampa ekisa n'omukwano nze kyensinga okugulumiza mu nsi nina abaana bangi obola abamuyita maama nabalabako era tumuyita maama by the way ono omukyala byayogera nabilabako kyalyako oba alidde entula oba nnyama oba ki oba nkoko alisi oli akwata okugulu I'm 100% sure omukyala ono alina omutima ogolo so mbuulira about Kemisera saga yatuukawo Kemisera ye yawona kubanga mulaba alabika bulungi nnyo kiki kye wamukola wamukuba mpi n'aterera Kemisera tagwangako ddalo just olaba mu nsi muno twetaaga abantu abatutegeera kubanga nze ebbanga lye namufunira yes namusanga bamusibye biki nemugamba bakujjeko tugende wakakyali wange okuva lwe yatuuka ewange taddangamu she's very okay she's beautiful tuteesa ffenna ate by the way temuddamu gamba muganange mbu yagwako eddaluma just yali mu bantu abatamutegeera bannange temuddamu kusuula abantu baffe malalu sometimes abantu betubeera nabo tebatutegeera okitegeera batwogerako mawulire ebigambo bingi naye nze ku lwa Kemisera nyimirira nga ntya Katonda muganange mulamu just ekifo kye yalimu tekyali kituufu tebaamutegeera omanyire kankubuulire it's like wonoobera katugambe yes no sijja kwogera bwentyo naye it's like wono tuka kintu ekyapeninga oba nobeera ng'ofunyeemu like obutakanya
gwotakiriziganyiza naye ye n'agamba Brandi wambwa you get Brandi Mulalu toba wambwa aba yeetaasa Kemisera tagwangako ddalu nkiddamu just tebaamutegeera yali yeetaaga mukwano na comfort ya family. That's why nagamba ngenda kubeera ne muganda wange ngenda kubeera naye paka nga atuuse nga ali okay. Omukyalo ono tukubeekegaliza Maxine. Thank you so much. Mubitiibwa tutasindika. Waliwo watamanyi MBM tekitegeeza. Oh, sorry. MBM. Lwaki misa MBM nakitugambye kitegeeza nga misa MBM. Banga nange nyinza okugamba mama taata nange. MBM kitegeeza Mary Butter Music. Eranga company number. It's a company. Company registered in Uganda ekimanye esasula omusolo. Registered. Batakaddemu. Sidamuti MBM kitegeeza Mary Butter Music. Eranga company. Si kibiina bubiina ng'ebirala eno company. Kwegamba mu bufunze bw'oyogera kaka limited. So nebaza Katonda olw'ekyo obwo obuwanguzi tubutuuseeko n'abaana bano be mulaba aba MBM ba Brazil ba Brandi febwe tuti. Before mama, that is before you sit down. Serayo na K Universe. Oyina n'omulala? A K Universe. Aliwa. And they are going to perform by the Oh. Yes. Serious. Serious. Malako for a page. Onsangayo. I love that video. I love that video. Ninayo Mary Kisha. Hey. She's coming. Hey. She's coming. Hey. Wow. Babu Saidi nzeno. Bulijjo tokimanyi olabe surprise. She's coming. Which is okay. Anytime she's coming. Tinayo Yalika. Where is Yalika? Hey. Yeah, man. Mami. Abana banji. Just to know MBM is big. MBM maje. Yes. I'm so proud of my Batubange, my people. We're gonna make it. Thank you so much. Thank you so much. Tafari stecho motadeke tafari ya mani nyo. Bana mawulire ati temukola mawulire singa tetuliwo. So abemmere nga tugenda twayongeddeko end of your party. Thank you so much. Tetunaba kukinyuka bannaye mubeere bagumu tukyagenda mu maaso. Yes. Ab'emikwano abooluganda mikwano gyange bafanizi bange amanya gange Mary Butter Namakula Shamsa. Abantu bali TikTok. Buli omu Shamsa kati bwendyerabira bayomba. So yenze Mary Butter Namakula Shamsa Mama Mira. Muganda wa Kemisera Mama Tege. Era nga mukyala mujja mwami wange nga muliko bwomwe amuyita naddota kale fomako mu lugero lwange gye nvudde nga siraba twamanyise lwaki mwambadde bifaanagana because she's my sister ate tubeera ffenna tuyimba ffenna ndi sister we yanzirako tuli balongo tulya twagalana nnyo we are twins blood sisters okimanyi tetulina amada bifaanagana because nakula mwana waffe nakano kaana ka Sera kano kaana kange okweberera mu munnanga ate tunaalinda famire zitusinga nnyo nnyo tusanyusa tukola tulina kwesanyusa abaana bammwe nga bakuze tebagaba ennammwe mukuze of course tukuze banze wenjogerera olunaku lwabadde lwabirimu nakulumuluddeko kalina ey'okubiri luumu 8 awo kalina ey'okubiri luumu namba 8 enewanisa omukulu ono ayingidde ku kalina esooka luumu 4 ono wetwogerera akulumuludde So we are just happy tuli wano birthday y'omwana waffe Mira tweyagala kubanga munnange Mukama atuwadde ekisa okubeera abalamu n'okulaba ku myaka ena egy'omwana buulya mutyo okusooka ddala kati nga bw'eridde bwati okuba nti omwana wamuzaala bwezizza emyaka ena kati oli maama omuddu bannaye mpulira bulungi by the way ebintu bingi byendabye mu nsi ebinsanyusizza naye omwana ssanyu ekyamazima I'm so happy for this gift era Mukama nkwebaza omwana wange gw'ampa ndi so proud of him neeyagala kubanga nze maama I don't care oba abantu balowooza ki
ndi proud kubanga nange nina omwana atuta maama ate nga kati sijju kati nyama nyokena otekigwe naye bambi omwana owange ono museera banywanyi mutadde omwana ku Facebook olwaleero mukwawa abakazi ne bajja mu comments bannanga kaana bambi kabeereka inlos manya biti bambi baswiti bambi ano gwentumba tamanyi nakiri wano naye nga kyonna kyekiri bambi tuli ku birthday yakanywanyi wange ono sirika birthday bagamba love webeera nyingi ku mwana ne taata eba nyingi kiki love gyolina ku taata w'omwana ebya taata we kizendayo omwana omwagala nnyo omwana ngono mwagala nnyo because tafunye mukisa gugula ne mami dadadi no tafunye mukisa gugula ne mama netaata namuzaala nembeera naye olwensonga omanyi yala kubisobola obaawo ebigwawo naye omwana getasobola so kyonna kyekiri alina taata omulungi eyamuzaala alina taata omulungi amwagala ennyo era yategese ne birthday bambi tukwagala nnyo Daddy Prince whatever you are thank you so much darling webale kutwagala webale kwagala Mira webale kwagala mwana we so eyo kesi tebyalinga walale batera no okuzaala ono omwana si nsobi kuba agenda kula binaabirabe teyali nsobi naye kati kiyite nti nali mwana muto kozi we nazaire omwana nawe was 24 kati am 28 namekinze 28 nga 24 so nkuze netegereza naye tekingana kwenyumiriza mu ekyo yadde nga kyenasinzirako okuyiga naye okuza bulungi Mary Bata sikuze bulungi bayira wenzira kuwonda leero mumwetegereze mumanye wengwa gwenzirako ddala nze lasiboni ya 7 gwenzirako ndi mwana muto but si kyo ekikulu nti ndi wakabi ate nkoze family engammwe so nenyumiriza mwana wange dadi waffe tukwebaza nnyo tulabirira webale kutukolera birthday Daddy Prince ne Thank you for being there for us. Webale tubeererawo webale tubeererawo family yaffe webale twagala dadi w'omwana yoyo gwe lwaki obaawula mugwe abankwanira gwani agamba nti nakabeera n'abasajja babiri mufeeni ani yakwana gwe mukwana pokenyini nkuga ani abangubiryo kabukoki njakupe gwe blood kagamba tugendere awo naye amazima gali nti ndi musanyufu yes I moved on taata wali okay naye nafuna omwami wange anjagala n'omwami wange anjagala ne family yange so that's why I'm so proud naye tekitegeeza nti kikinyonyi happy birthday to ours nebaza nnyo katonda olw'omwana waffe kakuba luno omusajja luno teruwoneka naye kyonna kyekiri bambi omwana wange awezezza emyaka 4 nebaza mukama kwekyo bannamawulire bange mwebale nnyo basuuti bange mwenna mbassaamu ekitiibwa mwebale kunjagala nzaani yajja okukolebwa osigala e Kampala naye kati nga mbajja mu ofiisi zamu bambi sinze simaanyi gange naye ekitiibwa kyange owaayi njagala tutunulire ono Mira oli bamuyitaani omwana abantu bamuyita Jaden Walukaga Jaden Walukaga twakera ne tumuzaala mu Mr. Walukaga Wesa Empigi era nga twamuzaala noono nsigaye nali siriiwo nali Boston saali wono banange nange nali muto nange banimba sweet naawe webali kukuza mwana nalabiko kama mbeereddewo kakuzizza kama ye mubezi wange naye dadi we tabaddemu dadi omwana agira namutwalako kati mu ofiisi namutwala anyaka bagenda ne bafuga no bali oke ekyamazima tetuli oke naye twagala abaana baffe embimaze ekintu kimu onna kyenjagala mutereka eddoboozi njagala muŋŋambire abakyala nti kisoboka nga byonna bisobye nga waliwo okugamba nti nze nedda mwe ne mugamba nti kijja kuba omwana ajja kukula nze kyesa okugamba abakyala nga ntunudde mu kamera nga nkyongera nga ntya Katonda abaana bano mubalaba baana baffe osobola ogwa mulaavu noyagala enyenenengi like omuntu
n'akuzalamu omwana olusa akulimbye naye tekiri nti bwakukyawo kyawo omwana abaana bano gibeera myoyo egize ku nsi nga tegimanyi wawe giraga just imagine gwe oli mukulu omanye nansano omanye nakulabye naye nawe n'otuuka nga olina kyewetaaga nga what about omwana ono azze mu nsi nga ye amanyi kale tetukyaba abaana baffe olw'okuba bataata batuleseewo tetukyaba abaana baffe olw'okuba bataata tebaba buyambi abaana baffe tubaagale n'akatono ke tulina twagala abakyala akuzaala omwana si nsobi nze kituufu tebyambeerera birungi naye neebaza katonda kyatulisiti omwana nga akuze neyamundekera gyali twamulaba ku kitimbaga bannange ekikaze ekyo kikizoke abakyala mwagale abaana bammwe abaana mubalabirire mubaagale beera maama beera tata nze omwana ngaakimanyi mwagala ebingi ennyo like waliwo newatukana maamakitegera nti nze natuka nga ono omwana bamuleka wa jjajjawe mu kyalo naye byenjagala ono byatuka ne bigamba ono baaba naawe bambindeka neta omwana genda balaavu y'omwana yeetaagisa ne mugaba muleeta baana baffe balyoke banyirira bataata babaana baffe munange tubaagala nnyo naye twabafuula ba x munange twafuna abalala era be bakoledde abaana bammwe zibbanyide era bambi taata waffe omulungi ennyo darling my hubby my lovely sweetheart my Hi. How are you, princess? Fine. Thank you for coming. Thank you for coming. Manyago gwanize kumanyi naye bali muteba kumanya oli omwami. Amanya gange bantakire Sarah. Era nga nze MBM Prince. Okay, wana wendi. La, Miro mitota. Mira, he is my son. Oh, you're the mama. Yeah. Thank you so. He is my second born. Kakati ba princess bakola batya mwaddiyo. Ba princess bayimbi ba MBM baana bategeka buli ekigenda maaso mu MBM kituukira ku fefe ba member of parliament ya MBM. Ate toki susi. Tukuleke nga zama princess wa MBM. Lego. Atuti mfude. Mira mtabani wa. Okay, mukubireko tata wa Mira. Hey, you. Nsabuka nedda agambe mutabani wange obwedda nti wanga mudde kumbe tata Mira tumukwireko engalo z'amayindaizekekele omwami wamayi ikwera wanampikawo bwentyo mubitiibwa. Hi. Yeah. How are you? I'm good. How are you? Benga watanse dokunywa nga fete tumanyo. Nawe utandikidde mu Luganda ate omaliriza mu Luzungu. Ovuga supidi muntu gwe naye nja kusobola. Wase oyo. Ngenda gukola taata. Olinze ekitoyi watootenguwa abantu. Onsinze onsingiriza. Wampa taata, wampa sisi. Jangu meripati. Oh. Ladies and gentlemen, walimsoke mkubewa engalo ezamani. Because this guy, this woman, is a waiter guy.